twali wano olumu ne nkugamba seeke tugenda kulaba face empya kyekimu ne ku parliament tubagaa ne parliament mugenda kulaba face empya naye nga faces empya ki muzeeyi ayagala kufana bantu tagenda yekka ayagala kufana bantu buli nali wano ne nkugamba tujja genda okutuuka mu 2028 abasirikale ab'amaanyi mu jjira UPDF bajja kuba bonna bawummuziddwa. Amawulire ge nafunye gesimanyi soosi yaago naye nga yagampadde yabaddeyo yantegeezezza nti we zaagenze owerera essaawa zaabadde nga 10 akaunti za Alitwala Kadaga Rebecca nga zimaze okufrizingibwa no withdrawing any single coin. Kati bwe bamaze mu kuba ekyo eyo bagita taxi maxado bagenda bamuyoola kye bayita embadiya buli alina akapande ka Kadaga mitwalaga vaawo buli alina ekipande kya Kadaga mitwalaga vaawo abantu batabeebuza 00 we ziva buli region yabadde ne coordinator nene coordinator yawuse nga talina kipande kyawanika nti ndi wa Kadaga nga bamuguze tewabaawo alowooza nti waliwo omuntu yenna gwe bazimba okudda mbigere bya Mwami Museveni. Abantu bonna be mulaba bazimba bali mu kubazimba bagende bakole n'agenda okudda mbigere bya Mwami Museveni. Mwami Museveni talusikingangako tayinza gamba nti waliwo kagolodi kange n'agamba kankatume Edi aba alina okwesitukira wakiri n'agamba Edi mperekera olugambo lwena olidembu Nuupu yazeeyo mu iPod kituufu. Nuupu yabagambye ffe tuli beteefuteefu okudda mu iPod kubanga iPod eriwo mu mateeka ate ne Nuupu eriwo mu mateeka kibawakanya ate Nuupu ekolera ku mateeka kibawakanya kyagenda wa Mwami Museveni. Kati bagamba ffe okujja mu iPod gwe ali mu buyinza sooka okole ebintu ebiri mu mateeka taabasibe bewasibe ab'ebyobufuzi ffe tukomewo mu iPod. Tubanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzira okubanga mutugobeza tubagamba nti muli mutya sayidi eyo naffe mwe tuli tuzze olunaku lwakusatu muli mutya abawangalira buli omu mu nsi naku lwakuna sore gwe lwade lwokusatu wiiki ogivuga livansi alako olinamu kasente ate njagala kasente omukozi w'omwezi bw'owuli naku azizza mabega abaalinamu abaatidde okubala 31 ate nzaagala nno lwakuba maama zibuzibubuzi naye omutonzi waffe yasalawo katugume. Muli mutya sayidi eyo bannange kansule nti gye muli bitambulira ddala bulungi abali mu ggwanga mu mawanga gonna agakola agali ku Europe, Asia, abali Arab Emirates eyo, Saudi Arabia muli mutya kansule nti muli bulungi naffe Uganda gye tuli ebintu bisofa bitambulira ddala smoothly tebinakaluba. Kalushi asooka babuzeeko babuzaako tutandikirawo ndowooza olunaku luno olwokuna. Abalabi baffe mbabuuzaako aba AK Great Media mwebale kutulaba mwebale commentinga because ffe nno ababeera mu communication comment ezo zetutwalanga feedback. Olabako abakomentinze watandika abakomentinze makkati abakomentinze wasembe ekitegeeza nti video baziraba ate ne bazimalayo mwebale nnyo mwebalire ddala abantu beeyongerere ddala okwagala channel bambi ate nze no kimpa essanyu nti abantu abatufollowinga balabika balina ekintu kye balaba kubanga tulina projections zetukola wano ne bimala ne bituukirira kati bwe batatuyite bambega oba abalaguzi. Lumbu yejuzi yagenze n'azanya akavidiyo kange ne muzeeyi Kirumira mu vidiyo ze zakola eggulu ng'esoma abakola mu State House nti baganda ba Museveni abaana ne bankubira Edi bagenda kunyemba bannange kati nkole ki njogere ku kimwagala nzija wano mbanyumirize ku mukwano gwe simanyi. So abantu nno kuva dda nedda abantu ensonga babanga bazimanyi naye olwokuba nti waalingawo limited access to internet ne kamera zino kati ng'abantu information yaabwe babeera nayo naye kati munaye tuli mu era nti buli muntu wafunidde ekimukwatako atunula mu kamera so abantu bangi abalina information. Walaika video kagundi n'omusambi wa Uganda Cranes Maikani kakandi ng'atabukanga amagogo bw'ababbi social media. Omupiira amagogo yagubba dda
Magogo naye yazimba empire ye kufufaawo. Kati gwe kankubuuze Eddie, wano e Mubende waliwo radio stations ezisoba mu 4. Radio ekijja wawuliddeko akalango ka Chan. Tewali. Naye ng'ate CAF yakwata biliyoni za ssente n'eziwa FUFA eranga CAF. Nigwe wakawuliddewa nga balanga CAF. Wakiri waligambye nti wano mu region bawaako radio oba radio 2 naye gwe wabirabirudda. So ebiri awo mu ssente omupiira babbira ssente awo empitirivu bagobamu bannabyamizannyo ne bateekamu bannabyabufuzi. Omupiira gulina omuntu munnabyamizannyo ye muntu nga musamba Christmas Cup ng'ente ya miliyoni 3 ne munnabyamizannyo n'akwata tournament yo n'agiteekamu miliyoni 50 n'awangula ente ya miliyoni 3 ate n'aba mumativu n'asanyuka. Kati ye munnabyamizannyo kati kirabire ku masaza. Naye ate munnabyabufuzi ye bw'ateeka miliyoni 10 aba amenga sure alina okugyayo 13 oba 10 zokka oba 15 yakubaze n'abiri 10 ku 10 kati ye out of 10 kati ye Magogo. Nze Maurice Lule Bukomansimbi North babatumidde tebalina buzibu. Mukwano gwa Isaac Okero yakutumidde ali Netherlands. Netherlands yo nagendayoko waliwo akatundu ke bayita Apodon. Kuna passport? Mbaka kituufu. So nali awo okutawa bakawana ngakutawa abasinga bavuganya ku ntebe y'obubaka batono abakolerera passport. Passport actually it is a necessity. Omusajja kyali badde kirungi toyina mmotoka nebeera munika permit. Omusajja omanyi waliwo okulinda opportunities. Waliwo n'okuba nti opportunities zirina okukusanga nga weetegese. Omusajja essaawa yonna osobola okufuna opportunity. So kakati ofuna opportunity ng'ogamba nti sirina permit ya miliyoni ya mitwalo 5 toyina passport ya mitwalo 25 ebyo at least beera nabyo, beera n'ennanga muntu, beera ne bank account eri mmanyago, beera ne simu eri mmanyago, beera ne passport, beera ne permit bibeere waawo. Osazirira omusajja nga ne simu gy'alina teri mmanyage. Kati nze singa mukazi era bwe nkwana omukazi ne tunyumya ne tukokuweereza kasente nonga nti nze gwe Juliet naye simu ejja kuleeta Nabukenya oba nakugamba leeta muwonge Vincent yani kandi yali baba wangu awo enkoma teri muntu ali serious nga talina simu eri manyage ako ke kabonera akalaga nti oyo ne gy'omutwala mugenda kubeera mu mbiri yange na counseling okufuna eziri mmanyi omuntu yenna Edi ne bwaba musajja n'akusanga gamba naye esimu teri manyage oyo mwesonyiwenga era ne bobo diringa naye baako ne wookoma tekamukubonera obulaga nti tali serious bakumbwa mbufunze zenyira okuweereza omuwala sente ng'essimu tereeta manyago lwaki mba ndeeta confusion mbulamu bwange already oli confused yakati tokutolinda kola livenyi nga miki twavudde mu kalulu ka Seke by the way olunaku olweggulo zageze wera ssaawa 3 ng'akalulu ka Seke memba kamaze okukakkana bakayiyeeko amazzi. Amawulire ge nafunye gesimanyi soosi yaago naye nga yagampadde yabaddeyo yantegeezezza nti we zagenze owerera essaawa zabadde nga 10 akaunti za Alitwala Kadaaga Rebecca nga zimaze okufulizingibwa no withdrawing any single coin. Kati bwe bamaze mu kuba ekyo eyo bagita taxi maxado bagenda bamuyoola kye bayita embadiya buli alina akapande ka Kadaaga mitwalaga vaawo buli alina ekipande kya Kadaaga mitwalaga vaawo abantu badda beebuuza 00 we ziva buli region yabadde ne coordinator ne coordinator yawuse nga talina kipande kyawanika nti ndi wa Kadaaga nga bamuguze onaaga okugenda okuwunzikiririza nga Rebecca obuuseewo n'obululu just lwenda. Kati ekibuuzo kiddayo omuguwa gwonna omanyi abasajja bano baagala nnyo okwerabisa mu kubba kwabwe okusika omuguwa kwe baali bakuliyetinzeewo kwali kwakibwa Kadaaga abadde talina buwagizi kubanga Museveni obayise boogere agaanyi muli awo wenyini kololo muyise agaanyi wali omuyitira bwaba teyabadde na buwagizi Bannayuganda bano bola abagezi kati bo bakitegedde ssente zaawangudde so
congratulations to Annette Among. So far eryanyi dio bali kwongera buli lucha. But enjoy responsibly obulamu bwa kiseera katata akoleki gwe balinawo ye baby gwe basuusu tabuli sawa baby kati of course munanga alina kunyumirwa. So nina bachali banga mikwano gya Anita Amongo babadde obwedda baŋŋamba ntwagala kawangula ne bagamba blessings wadde kada agamba de sina nnyo bachali bange bamuwagira nze ng'omu nabadde ntunuulidde ebyabaddewo nga biraga obonero Kadaga yaddaza edda Amongo Amongo alitwala Kadaga ye slogan yabadde ekyaddondo twagenze okunzika Kalangwa ambu yafulumya ekisaawe nga tazikutte ekololo nga kasolo kyakoze Kalangwa babadde bamanyi bali ku kasolo ka muntu ne bagenda omuzika nga badde ku kasolo muje mu kasolo muje negenda erya Kalangwa ekibuuzo kikino Kiwanda yavudde mu race Captain Mike Mukula n'ava mu race abono bonna babadde bankambi nti kino kyetuliko kyokya Morris ebyobufuzi ng'oggyeko ebigambo bya Tayebwa tibigenda kubeera bya babiliyoni yana bataikuniz abantu bawansi nga bagenda kusanga akaseera akazibu kubanga mubalamu emitwalo 3 obweddambo ge bagola buli posta naleyo omwana bitayimuzinzaawo no Duncan yabigaba ku Twitter awo ng'alaga nti abaana bakola statistics zaabwe sebo n'ozitunuulira bwoziwa obudde nti yabadde buli delegate badde bamuwa emitwalo aga kwata emitwalo 3 tayimuzi ba delegate 12,000 emitwalo 2,1000 meka 3 ze biliyoni 6 mu mukadde 9 amagoba bagajjawa bafuniramu wa akabadi babalaki the floor is yours. Kati omuntu yenna yabadde alowooza nti waliwo okuvuganya wakati wa Kadaga ne Anita Amongo oyo yabadde tagoberera byabufuzi lwaki okuva gundi lwe yavaayo okuva Kadaga lwe yavaayo n'agamba nti bamuyigga yorede baali bamaze ddo muteekako ekiyinja munda ng'akiwulira kakati Eddie bano abasajja tewali gwe bateekako kiyinja n'abawona akalulu kaabwe ka kyetuyita electoral college buli district yabadde n'abantu abali wakati w'ensanvu n'ekikumi 700 obandowooza wakati w'ensanvu n'ekikumi abantu abo nga bamanyiddwa era kyova olaba abamu baali babatandika n'obbakweka nti bw'omanya nti Mubende erina abantu 100 n'okwatako abantu 7 ba 8 n'obafunira woteri n'obateekaawo ono munna ajja kunoonya ne bakampeyiningiramu nga takolaki nga tabalaba akaluka electoral college konna ka ssente nze naliko mu kalulu k'abavubuka ak'egombola y'ebigasa ng'abalonzi twali tulina abalonzi baali oba 42 around there kati ng'olina okukwatako abalonzi 100 bakumala 3 era nakwata abalonzi 30 nemba kuba mu hoteli nakeera bagulira mata nemba gulira ebindaazi na buli mulonzi ng'omuwa ekiwayawaya kulonda kalukaba kamugongo n'ebisaso yakikolako wano kati akaluka electoral gye katebe kabeera kati ku level eyange kwe nali egombola nasobola gaba mutwalo n'ogatako ekikopo ky'amata kya 10 n'ekindaazi kya 5 basibidde mu 10,500 tayimuza abantu 3 zoteekamu awo naye ng'ekifo kuwolaga tomanyi tebakuliko ssente mmeka kati twogera ku pate eri mu buyinza esuubira nti even after Museveni yegenda okusigalawo kati they are positioning themselves then ekirala bo culture yaabwe omuntu wakutte tata ekitegeeza nti obuwumbi 6 bw'oteekawo wano osobola okutambula ekyo kifaanita Amongo kyakutte Kadaga abaddewo emyaka 20 kati Anita tabala nti naazijjamu ntya mu myaka 5 kati ekyamaze kifuna kiki
omutima gwe gumugamba ogenda kuwera enemberawo emyaka aga nga kadaaga kubanga bbe waabwe wokutte woofiira kyovala bakadaaga yayisiddwa bubi nnyo ng'agamba basajjamu kye sibakoledde. Twali wano olumu ne nkugamba seeke tugenda kulaba feesi empya kyekimu ne ku paalamenti ne tubagana ne paalamenti mugenda kulaba feesi empya naye nga feesi ezo empya ki muzeeyi ayagala kufana bantu tagenda yeka ayagala kufana bantu buli nali wano ne nkugamba tujja genda okutuuka mu 2028 abasirikale ab'amaanyi mu ggye lya UPDF bajja kuba bonna bawummuziddwa oba ayagadde oba tayagadde okitegeera kubanga muzeeyi ayagala abantu bonna be yagenda nabo be yali nabo aveemu nabo okitegeera ali mu kuzimba generation ey'omwana era Gino Muhoozi waaliwo endowooza y'okumuleeta mu 2026 naye muzeeyi agamba bwe nnyongerako emyaka 5 Gino Muhoozi kitegeeza benajje nabo ababadde bakyalina embavu abali mu myaka 75 bw'omwogerako emyaka emirala 5 aba amaze okuweza 8 aba azeeyuse kati muzeeyi egino emyaka 5 jja kukutula abo abalinga abakyali mu oluyingo okitegeera nti naawe Gino Muhoozi oli myaka 5 plus kitegeeza naawe be wajja nabo baba bamaze okwongerako eyabadde mu 5 ali mu 5 eyabadde mu 4 ali mu 4 nabo baba bakuze nga batandise okwetegerako kati bano abasajja bali mu kuzimba empire twabagamba ejja kujja mu kibiina kyabwe kya NRM because Gino Muhoozi tagenda kukola kibiina kya byabufuzi ayina kusigala mu NRM kati mu kusala bali balina endowooza walaba Kabanda we yakyamukira ennyawo nga balina endowooza nti bayinza okweyubula kubanga bo bakkiriza nti NRM edobonkanye bo bakimanyi eyonoonye abantu baginako bayasi olaba Muhoozi teyanyeze ku birulu buno bwaseeke kati balinawe ekiyita zo zaatera okwogera kati balinawe ekirowoozo nti tweyubule okitegeera kati muzeeyi ng'agamba tulina okusigala wano naye bwe tuba bakusigalawo waakiri tweyubulire wano okitegeera tuteekewo ekyambe kiteme abantu tuleete ekintu ekipya naye nga kisigadde mu linnya erya NRM kyova olaba Pyero y'omuliro baalinnyako ne bakola ki ne basirika ne bagamba kati kitegeeza kyetulwana kyonna tulina kirwanira wano munda mu NRM era tuzeeyuze buli aliwo alowooza nti giant yes kyova olaba Nzayire Gino Muhoozi bwe yamugamba va mu kalulu yavaamu walabye ono owa Eastern eyavuddemu ku ssaawa esembayo Michael Mukula agamba nkivuddemu butuulira abaavuddemu bali obedient ku mwana wano mu Buganda bakiwanda Ssuubi basewava bane bavanaga nti Kasolo kati bw'oba ogoberera bulungi ebyobufuzi buli eyayiseemu yabadde asuubirwa oba atya kuba yawangudde bakulisi bali omu nsi Asiimu Simanyaani naye omulaba mwana connection ya Muhoozi amaanyi gonna aga Kadaaga muzito nnyo ze ssente zo zolaba ezayiise ze ssente tezabadde za Anita Amongo ssente zadde za Anita Amongo kubanga Anita Amongo force bamulabamu bali mu kumuzimba era tubadde tulina bano byetunyumyako off camera tewabaawo alowooza nti waliwo omuntu yenna gwe bazimba okudda mbigere bya Mwami Museveni abantu bonna bemulaba bazimba bali mu kubazimba bagende bakole n'agenda okudda mbigere bya Mwami Museveni. Mwami Museveni talisikingangako tayinza gamba nti waliwo kagolodi kange n'agamba kankatume Edi aba alina okwesitukira wakiri n'agamba Edi mperekera talisikinga tagabaamu era kyovulaba nze nyina bana byabufuzi bendaba n'oyimirira wali nolaba kati nga bano baganda baffe abayawukana ku NUP aba DF abakuumi balina buli kimu bakibakolera
buli kimba kibakolera nabo bavuganya wano mwami Museveni tagabaamu era ng'oyagala okakasa nti gavumenti ya Uganda ekola eri full function weekalakaasi naye bw'obutuuka nti oyaayaanira bulamu bwo awo oyinza okulowooza Uganda terina gavumenti. So kati ezo ssente zonna ze baasaasaanyiza babadde bagaba ssebo iPad bagabye iPad bagabye zino essimu za Apple bazitani iPhone n'emitwalo nga baziwa baani badelegeti ngani agaba amongo nga baziba wakola ki kulonda kulondera ku online zaabwe bonanza kati Kadaga yagambye abadde talabangako kalulu kalimu ssente nga kalulu akabaddewo ku luno kakati kino abenyale mukamba buulire kino bulijjo ffe kyetuyitamu aba opposition nti ffe tugenda mu kalulu n'obwesigwa bwaffe eri abantu aba NRM bulijjo mmwe bakadaga mwennyini ne mujja ne ssente ku ground ne mwagala mu competingire wamu ne mujja ku ground ne mufutyanka aba opposition ne mubawangula nga mugenda mu mansa ssente oli walese akakadde oleka mu miliyoni 2 bwe mutyo kati bagenze ne beesisinkana abamansa ssente n'abamansa ssente kati ng'omwali n'obuwumbi 2 omulala alina 5 ojira naye tayeebwa nga yeewuunya naye nga tayeebwa yagenda ewaabwe n'azimba chachi eri mu buwumbi obwo chachi kati ezo ssente nga twebuuza deputy speaker akasente ako kavudde luddawa era edi mu nsi ezaakula ne bwoba ogenze mu America Trump musajja mugagga naye teyeetera ssente mu campaign zize ye omukulembeze ekimukakatako kujja kubuulira nsi biki byolina bannansi bwe bagula ebirowoozo byo be bakuteekamu ensimbi baga nti ono Edi byayogedde byebyo weziba nnyonyi bazikupangisa wezibala buli kimu bakikuteekamu ssente kubanga ogenda kukulembera bo. That's why bw'okola ebitajja abantu basobola okwegobera kubanga bakuvunaanyizibwako. Tebereza mu musajja yagenze mu ofiisi ng'ataddemu obuwumbi bwa ssente 6 gw'ogenda mugamba ki? Ekifo tekisasula. Ekifo tekisasula naye wekisasulira waawano NRM eyina policies zeba egenda okuyisa nga zifavoringa omuntu nga zirina kuyitamba delegate saabo kati bo ssente zino bazifuna mu ngeri ya nguzi. Kuvola Banita Amongo yagamba abantu bano bajja kufuna nga ssente naye ziyinza otulabisa nti bazifuna batya kati yagala bateekewo enkola eri constitution mu kibiina kyabwe nti badelegate balina allowance gwe bafuna kubanga ku luno baleesewo ekibuuzo muteekamu ssente ne mufunira wa kati naye bw'oba wano walimbikayo nti balina allowance ze bafuna oli agamba osanga balwanirira za allowances ne allowance kammekako obuwumbi okiraba ojjukira bwe baali bajjawo age limit yali yes age limit Kadaga nga ye speaker Kadaga term limit yali ya second Kadaga yali atunula bwati ababaka ba parliament ne babawa ebikutiya bya ssente Kadaga nga alaba ne baddira abasirikale babayingiza mu parliament Kadaga nga alaba nyo okuba kyali kitambula kidda gya kyagala byonna teyabiraba kati essaawa eno agamba pate benaba tekyusiza mu kola z'emirimu we shall have no option okujjako okufuluma era fuluma kubeera bali mu kufulumya atali munda bagamba kuba kati onaddamu tula museko ojagendangayo nga memba bw'ogamba ne mu kufuluma ate nabo baagala bakufulumya kakati kitegeeza oba bayambyeko opakidde engugu bo balinze ku transport kakati bamufulumya bo bayambyeko genda naye oli awe katakasa kati Kadaga yalowooza akyali w'amaanyi nga bwe yali 10 years ago okitegeera kati bali mu kuzimba empire mu NRM mu byobufuzi parliament ojja kulaba ne mu ministries ba minister ojja kulaba bagenda abajja okujja kubanga waliwo ne kati ba minister abaliwo nga Jeno Muhoozi yabalonda baliriya nyamba Jeno Muhoozi yakola appointments kati mba RDC yes yakola appointments mba RDC kakati semateeka yamuwa obuyinza
obupromoting abajasi kitegeeza kakati ne deployments yazikola nagamba nti era mujja kuwulira nga nti regions abadde adumira western batadde gundi owa east batadde gindi owa gundi ng'ateekayo abantu ababe kakati bwe banaamala okunyweza wonna kubanga kati basobola okunyweza state omanyi abantu tebaawula state na government kati bintu bibiri byanjawulo osobola okunyweza state kubanga government erimu political wing kati political wing wewagwa ennyo amaanyi g'abantu kakati state bo balowooza bali mu kujeera kubanga eyo ffe tetukwatako kubanga bwe tuwulira nti gundi bamukyusizza tosobola kubuuza lwaki nawe olindira nti kumugjayo tozaga lwaki gundi gwe mwadde okudumira nawe omugiramu bwesige gwomu kati ebyo si byaffe byabwe kati bamanyi bwe beekirininga kati bwe badda ku political wing kati ke kavuyo kano koolaba nti bo bateekamu ssente they are not winning sake positions wabula bali mu kuteekerateekera projekiti yaabwe okitegeera bali mu kuteekerateekera projekiti yaabwe just beera loyo beera muwulize eri omwana ojja kubanga otambula era nze nyina ekirowoozo byonna bye bakola bijja gwa butaka tosobola kubanga oyagala kubaako ekintu kyoyisaawo ate n'oyera abantu bonna buli lwoyera abantu bonna abantu bano boyera balina experience abantu boyera bali exposed abantu boyera balina history abantu boyera balina sente abantu abo yes abantu abo basobola okwegatta edi ne bwobanga ogenze ewantu mu kifo kipya ne bakuwa obukulembeze ne bwoboosa olina gwe kyoyagala okujja nakyo oba ng'olabawo ebitatambula bulungi tobikyusanga mulundi gumu ne bwoba obireese nga birungi ojja kusanga resistance kati okwewala resistance eyo ebimu osooka n'obanga abikkiriza kyova olaba wano waliwo abantu abamu bobadde olina okusigaza okutta endowooza mu bantu nti bali mu kutugoba kati ne gwe batannakwatako ku level oba tannatuuka oba mu security oba mu bukulembeze oba luddawa kati bali mu kutya olaba bakubye gundi nange essaawa yonna ŋŋenda nzaani kitegeeza olwo abantu bangi badde bagumidde ku kada kati obaako boolekamu n'ogamba nti kakati oyo tumuleke tujja genda tubajjamu mpolampola naye kati gwe oyagadde okikwate lumu basobola okukola force esobola okuwakanya ekikyo omanyi bw'oba tonnafunamu kugezesebwa tomanya maanyigo essaawa eno ekintu kyabwe kye bapanga balowooza kitambulanga bwe bakibala kubanga tewannabaawo tesiti yonna kati bwe bajja okukakasiza ti tekiringa bwe twakibala nga wazzeewo spark ffe twaliko mu nkambi y'akalulu y'omuntu omu wa NRM naye akalulu bwe kaamukuba mu nkambi yennyini mwavaamu abajaganya nga ku budde buli babadde balaga ati tutambula naye okitegeera era singa yawangula baalisigaddemu naye bwe yagwa baatandika okuvaayo aga nti kati ne mu abo bennyini be basembeza abamu mwattu ebintu projekiti tebajagala wadde ye option ebeerawo kati bo beteekerateekera transition omanyi gavumenti eno yesinzeemu abantu ababbi bakimanyi bulungi nti bantu babataddeko amaaso engeri yokka gyosobola obikuumamu kwe kubanga okuumya obuyinza bw'okuuma obuyinza osobola okukuuma ebirala kati they are just protecting power bakuuma buyinza baagala kusigala mbuyinza kati balaba nti muzeeyi ali mu kufuluma naye muzeeyi ayagala kikyaleeta kyataddeko amaanyi nti aleeta kino tugenderaawo bwe birikyuka naffe tulikyukireeyo naye saawa eno tetusobola kusimba kuuli yeeyo gye bakugamba nti protecting our gains kakati gwegenda wane mubende omugambe gavumenti mu mwaka ogujja egenda kukuuma gains zaayo wane mubende omugambe bagenda kukuumira kiggwe w'emubende
enguudo za Usimidi kuba nnyingi awo ze bagenda okukuuma ate kyekirala enguudo bazitaaga okukuuma. Is it an achievement okukola oluguudo lwa kolas? ate akugamba akutwala mu midonka mu status anti Mwami Museveni nze kyenazudde kati ye kati advisor mwe w'amagezi muki ku bigenda mu maaso mu ggwanga. atya Mwami Museveni kati yafuuka advisor, bamuleetera ne bagamba muzeeyi kati ekiriwo kyekino nekino nekino nekino. How do you advise? N'abagamba okay kati yafuuka advisor. Kyova olaba ye ebiseera ebisinga obwongo bwe ye bwalookingira mu byafaayo, bwakwata akazindaalo ng'akuzza mu byafaayo ko byayinawo ebigenda mu maaso kati babimuteera ku lupapula najja n'asoma. Kyova olaba bingi bibeerawo n'abuuza kino ani yakikola nga mbadde sikimanyi kati kyekiwa olunaku olwaleero. So bwetunuulira abantu bonna abayiseemu wano mu Central Region, Honorable Kasolo twabadde tumusuubira okuyitawo kuba wa mwana. Dr. Chris wali omunsi twali tumusuubira omukuba engwala kuba wa muzeeyi. Kadaaga twali tusuubira omukuba engwala. Ono Shafiiki wa muzeeyi nnyo muzibe oyo w'ebukomansini twali tumusuubira okuyitamu kubanga kati ono omuntu yabadde mu Central w'amaanyi yabadde Kalangwa. Kalangwa yeddira ki? Kalangwa yeddira ki? Manya ga Banyarwanda. Kati kiraba kati baade bakimukubisa ne mu kibiina kya omanyi abasajja b'NRM abo bagamba nti NUP ekozesa obusosoze mu mawanga naye obusosoze buli mu kibiina ekyo kuba baade bakuba Kalangwa nga bamugamba gwe Kalangwa ate ojja otya mu Central mu Buganda gyoli nti ekibiina kya NRM nti buli omu alina kuva mu region mwava ekiraba tulina kuba kati kubanga ekibiina kiri national. Of course Kalangwa waba yajja n'asenga wano mu Buganda nga wabeera nale bennyini be bawa Kalangwa amaanyi. Kyovola beera baleeta n'ebibiina batiivu nti Rubongoya ajja atya wano mu Central ng'olowooza biva mu opposition biva mu bo ne bakireeta kati bw'osanga n'aba opposition ababuyabuya nabo bakibuukira. Sokoleke olugambo lwena olidde mbu Nuupu yazeemu iPod kituufu? Nuupu yabagambye ffe tuli beeteefuteefu okudda mu iPod kubanga iPod eriwo mu mateeka ate ne Nuupu eriwo mu mateeka kibawakanya ate Nuupu ekolera ku mateeka kibawakanya kyagenda wa Mwami Museveni. Kati bagamba ffe okujja mu iPod gwe ali mu buyinza sooka okole ebintu ebiri mu mateeka taabasibe bewasibe ab'ebyobufuzi ffe tukomewo mu iPod. Narrative nazitabyawo ngamba kakati ate kino kyavuddewo Kyagulanyi nga tamanyi livansi Nuupu okudda mu iPod tekimenya mateeka era si kya buswavu because batuwadde ebibiina by'ebyobufuzi biri 28 27 ebiri gazetted. Ebibiina ebyo okusinziira ku Amendment Act gye baakola eya political parties ne organizations mulina okuba nga mwegattira mu iPod. Naye Nuupu yagamba ffe tetutuula na muntu ajjudde ayina musaayi sooka otulage nti oli mutebe sooka onaabe otukule tutule ku mmeeza. Ekyo tekimenya mateeka ddembe lyabwe nga bo era tekibagana ku operatinga nga effule registered political party olwokuba tebali mu iPod. Kale bagamba mu iPod tusobola okudda naye sooka onaabe engalo zikole ki? Kati gwe oyagala tukomewo nga era kyogera kituufu gwe kito n'abangalo era abamu nabalekaawo abanguyirwa ebyanguwa nga baagala okukuba ebituli nti Nuupu eddamu iPod lwa ssente nedda kubanga Nuupu tefuna ssente za iPod ki ekitatambule etazifuna ki ekitatambule. Wano owulira nnyo abantu nga bagamba bannabyabufuzi lwaki temwegasse ne tutwala Mwami Museveni. Mwatuba okizuula ennyo nze nagenza okukinoonyereza bannansi beegatta dda bannansi beegatta kati ate bano abakulembeze okutukulembera be bakyalemeddwa okwegatta naye nga bannansi bo ng'abantu beegatta. Kyova olaba nti osobola okusanga ewantu bamu nga balonze owa FDC n'awangulira waggulu
ewala atera wa nupu nawangulira waggulu mu kitundu kyekimu baba awagidde kusinzira ku bye baagala ng'omukulembeze okitegedde kati balina ebibagatta ku bantu tebakyali ku byena byabufuzi era gyovula bano abatandika otubiina twabwe tebyobufuzi tebabala bantu nti baagala banoonya eki mu seeke abaliwa df yabaddeyo pff yabaddeyo dpc randa namulabye bado banonyeyo ki biri bibiri byali bya NRM naye nga bumanyi nti NRM erina good opposition Museveni yakugamba era yakugamba nti mawabadde mukolo gwa kikanga abaana b'ebbali babaleese era yaga nti mawo najjayo empapula ezivuganya ku kaadi ya NRM Museveni amuteerako omukono kubanga abadde good opposition ebbanga lyonna Kyagulanyi ebbaadi era yagamba Kyagulanyi tasobola kubanga tuyinza okwebuuza essaawa ino badde otuzoganya ki ekikuleese so kati ebya seeke era ediondozo gikola twagambako wano nti waliwo omuntu ali mu NRM naye nga ate ye naye aliwo opposition nnyo nga bamutagetinze n'okusinga wa NUP kati yabadde bamutagetinze nnyo n'okusinga kugambe kati NRM jjukira bali mu kweyubula kati mwe be basesema mugenda kulaga luddawa ate nga be basesema bwe bawegendereza ennyo beba NRM ddala kuba nalabyeko Babu ne Sekikubo ne Kiwanda ku balometa ne Kiwanda naye ayogera birala naye mwenyini musajja tamanyi kiddako kubanga naye musajja katwali awo alaka akeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu kati era nabadde ndi mukubala waawo gwe nabadde naye mu ddiro ne mugamba gwe nabadde naye omulenzi lakyali wakaawo ne mugamba obalaba abo byeboogera kati toyinza kikiriza nti Kiwanda oli buli kibadde ekibi mu NRM kati Kiwanda okuwanika teyawanise mu mutima mulungi yabaddeko pressure ekitegeera Kiwanda teyawanise mu mutima mulungi Kiwanda ate obulumi bw'alina buyinza n'okusinga obwakadaaga okimanyi nti Kiwanda bamusuuza ekifo kya paalamenti asigale nga aweerezaawo ebisanja bimeka kati bwe bamusuula kati yabadde abagamaze natuuka n'okwewaayo neŋŋamba sigenda kwesimba okankole emirimu gy'ekibiina naye ate era mwagala kunseseetulawo kati bamutaddeko akayinja naye kakati ye akyalinamu akabisseeko bwe kati agamba waayi katulinde ekiddako kubanga okuva Kiwanda lwe yalaga nti agenda kuvuganya wano ku bwa seeke kuba yabadde incumbent ng'obadde omulako ng'anoonya akalulu anti ye abadde akimanyi talina lugendo yakimanyi ti talina lugendo edi bino ebintu biri very clear okuleka nga gwe weebuza amagezi nga Kadaaga bwe yabadde akola biba very clear nti gwe tebakwagalawo kubanga esimu ezakubirwa luli kati otazirabako kati gwe kibajja oli okwegumya nti kanuwa ne masajja nfenga muzira naye ng'okunamye kubanga omusajja yakugamba vaawo ngenda kukuwa ekifo ku seeke ku bifo ebimpeebwa kubajjukira Museveni alina ebifo ebimuweebwa ku lukiiko olwo ye n'akola appointments nagamba mulekeramu ng'abeere wali wadde yatulaga nti nze nabagambye beetereze naye yali agamba Amongo bwoba osigalawo omanyi omutima kye guŋŋamba kati Kadaaga ngagamba lwaki nze incumbent si nze nsigala nze nno omutima guŋŋamba tebinnaggwa Kadaaga ne kukyeka muli bandi mukubirayo kisoboka kugambye malisiba n'abantu abalaba ebintu bye bakola ku kalulu ka Sekikubo olw'emyaka nze byampa ekyokuyigira ki tayimu yabwe betuuse ne bwoba muganda wawe bakugamba tezirina kyakkola gwe ezo saddaaka tuli gyalya eyo saddaaka ekolebwa Kadaaga tolinaako okutunula bbali Sekikubo bamukola buli kintu Sekikubo baakula ne muhoozi bw'owulira ebyafaayo kojja wa Lwashande abakojjaawe ogenda okuwulira bingi aludde mu State House wano Museveni wajja mu Buganda omanyi yasooka kufuna resistance wano mu Buganda nnyo bw'amala okugenda e UK n'asisinkana Ssaabasajja I think it was 1981 bakumala okubaako bye bakkiriziganyako ne Ssaabasajja bwe bakomawo wano Kabaka amala abawago ahead Abaganda wano bamala bawerukaminga Mwami Museveni era alina Abaganda be yatijjisa
naye byaggwera bitya ojjukira Bidandi Sali oyo y'omu ku bantu abaali ab'amaanyi ennyo abaakola ennyo okulaba nga gavumenti ya Museveni ebukala wano mu Buganda nnyo yali mpagi nnyo yamaliriza atya bamaliriza bamusenze natuka nokola n'ekibiina ekiki ekyebyobufuzi ekya People's Progressive Party kakati kyekiri kyogera nti bwe batuuka nga bagamba nti kakati enough is enough oba olyani because political eliminations zanjawulo mulimu n'assassinations ekitege ebyobufuzi bibeerera very very dirty nti baba baagala okweeliminate nga basobola okweeliminate nga peacefully ne bakugamba edivaawo n'owalaza empaka ne bakuleka ogenda okulya nti edi akapiki kamutomedde akapiki kamukubye ababodaboda baade bamugoberera bwe bityo ogera kulya bamuteebereza okuba omubbi ababoda ne bamutta yagudde mu kinaabiro ate abasajja be bafa okitegeera kibuuza munyagwa lwaki basajja era be yagudde mu kinaabiro kugamba ogenda okuwulira nga basobola okusirisa mu ngeri bwetyo kyova olaba bw'obeera mugezi n'omanya kubanga lwakubeera ekyenjawulo ekiriwo nti regimu egenda okuddira Mwami Museveni ye ebintu byabadde abitambuliza ku musingi gwa kiyeekera teyeesiga muntu okusalawo yakwesigaliza kyova olaba eggwanga ligaafuka nga makaage kubanga omuyeekera aba teyeesiga muntu yenna kati wano tewali kubanga gavumenti erina system ezikola obulungi Ministry of Education and Sports esobola okutuula nekola resolutions ezaayo Ministry ya Agriculture bwetyo Ministry eya tourism bwetyo zonna kati gwe nga head of state obeerawo kufuna alipoota kuva mu gundi ezo kubanga ministry ezo zibeeramu bakugu mu ebyo nti ab'ebugagga eby'omuttaka bwe banaatuula bo bajja kukozesa obukugu bwabwe bajje bakwanjulire president olabe eggwanga lifuniramuwa nti mugende mu maaso kati Mwami Museveni yakitta nti minisitule yonna okusalawo emala kugamba muzeeyi yagamba ki actually yalagira nti eyo mukole bwe muti eyo mukole bwe muti eyo mukole bwe muti kyova olaba Uganda ejja kufunira nnyo obuzibu bw'amaanyi nga Mwami Museveni avuddewo byebibonyaabonya maniyu nti Ferguson yamala ebbanga ddene ku kiraabu naye nga tabalekeddeewo mukulu teyateekawo system nti bwe mba nvuddewo omulala agijyamu ye yakolanga yayina ideologies ezize ng'omuntu teyagabanga advice mu bantu bali ku tekino yakolanga bibye era bwe yavaawo n'agenda nabyo n'alowooza ekikye n'atakya advice nga banneyo n'akiteeka kukola kyova olaba nti kati buli mutendesi ajja ku maniyu alina kutandika kipya ate tosobola kutandika kintu kipya nekikola mwaka gumu oba esatu owa Chelsea ne Man City kyebazimbira ebbanga kyova olaba Vincent Company yava ku kirabu yali Burnley ng'agijje mu relegation n'agireeta mu Premier League season yaddako ne bagisalako neddayo wansi bwe yaddayo wansi Bayern Munich n'emutwala ate Bayern Munich eri ku level ya waggulu naye gyali akola bulungi because Bayern Munich erina system nti ne bwe mbanze ne bantwalayo waliwo system gye ngenda okusangawo gye ngenda otambuliramu sigwe okujja nayo bw'obojja oyongeramu bwongezi naye yeyina system kakati ensi zaakula bwe zibeera kati Mwami Museveni system ya wano yonna yagitta ne bano bennyini baagala okukwasa ekintu system baagala kutandika mpya system empya you cannot be sure nti esobola okusucceedinga ebeera ku probability kubanga singa abadde yazimba system eri strong transition teyali mutawanyiza kubanga system yonna efuga kati nga Kenya Jomo Kenyatta teyasanga kaseera kazibu kuleeta Uhuru Kenyatta system yaliwo system ebaawo tekagwe naye kakati ebeera n'abantu baayo bo batunulira ne balaba nti ono ajja sobola abamaze jangu era kati bakugamba Kenya mutabani wa Uhuru Kenyatta w'amaanyi batandise okuyisa ku Raila Odinga lwansonga era taatawo omukulu gwe yalikawo okitegedde bulungi kuba kati ono ye Ruto kintu kigaate tutaganya okubeera popular mu byobufuzi era ndowooza mbu abasajja bwe balina enkola avudde mu nfufu tabakulembera kiba bwe kiti kati ye yajja eyita hasula
atatuuse neerabira bahasola kati olwo bamutandisa abagaga bagambala bagumwaita asola munaawe Ruto yafuna obuzibu yalema okumanya nti pulezidenti wa ggwanga lya Kenya yalema okumanya nti wano mu East Africa Kenya actually eyinza okuba nga yesese esinga okuba democratic. Of course si yeyinza yemu kunse ziri democratic. Kakati ozze mu Kenya nga president naye nga ate ekikusobako akasimu okakubira Mwami Museveni kuba mupiira ogwo nno. Kati gwe okuya Mwami Museveni agenda kuwa magezi ki? Oli mukozi wa radio ofunye technical challenge ng'okubira akulira Lifaro Hospital agenda kuwa magezi ki? Tiene mirambo tujitwala mu mochari. Era nyakuga bijja kugabija kukwata bikwatagana kati Ruto ngali museri democratic afuna advice okuva mu bantu abakyamu nayagala azimplement ate mu Kenya bamu erinye lya Godfather of Africa. Kati kizibu Ruto kyakoze eki kyagenda okusinkana so bwe yali badde ayagala advice ate yali badde yebuuza ku nsi ziri mu democratic oba n'okwebuuza kwabo abaawummula abakulemberako eggwanga erya Kenya. Kati kyekiri kye nagambye nti ne bano Mwami Museveni kye bazimba emikisa gy'ekusakisidinga mitono kubanga they are not inheriting a system. Okitegeera wabula basikira omuntu gwe basikira nga system yateeka okugenda nayo. Awo wali ekibuuzo bunaacha kumacha muhozi nga adiringa n'abo opposition in a smooth way tasobola kubanga system teriiwo. Semujungane ebyo byolabanga alumba state house Museveni ne mukazi we ne mutabani byo kaboka iyo system mbu eri set up by the government mbonayo mukulu yiwaabwe Nana yapa ku lugambo simanyi how true it is. Kali kaluluka 2016 2017 2010 kali ka 2016 oyo mukulu sebo yagenda ko kwaina waliwo omwe yamusanga ngali wa Janet anonyeka sente so mujunganda nesi na authentic yacho na kiwuli nedewo wotuka n'owuliriza kana kugamba omwala gwa nakivubo ogwo walese ebibuzo bingi mu Bannayuganda and surprisingly anadala abantu abatagenda Kampala tebategedde ekintu kye bali mu kukola Kampala nti ekibuga Kampala kiri mu Kisenyi oba tegedde bulungi nti n'atali mu Kisenyi ali amazzi we gayita ate okujja mu Kisenyi amazzi awo gali gaseeka abantu nkugambye nga tukyalina mu paaka yadyawo nga tukolera mu paaka yadyawo ekula abantu awo wansi awo nga ku fire brigade awo weeri mabega wa bayita ku kyaki ejo ey'abayindi bagita nti ku biwologoma awo emirambo nga giri mu kutengejja mazzi kati omwana bagenda gubulira bagenda guzimbako guwe breathing space y'amazzi we gaddukira olaba nga gayingidde mu kizimba nga kalina eyise ng'erimu abasuubuzi emitwalo ebiri kati ekibuzo kiri kimu who's to blame ekintu ky'omwala kuba kati ahamu baagomwadde omwala ogukulaakulanya it is not an issue to me okitegeera because I'm not technical mu ngeri eyo naye omwala gwagabiddwa gutya because tulina wano ekitongole ekya NEMA kyekivunanyizibwa ku butonde bw'ensi tusuubira nti ekitongole ekyo kirimu abakugu abasobola okutuulira embeera y'omwala bwe guli ekitundu we guli ne bwe guyinza okubeera bo bagamba ki NEMA gye tuyina gye tulabanga ewa abantu olukusa okuzimba mu ntobazi abagagga abaavu amateeka ne gabakwata okitegeera kakati singa Mwami Museveni ebintu abiyisa mu mitendera ne bagenda NEMA ne batulira KCCA nekwatagana ne NEMA ne bagamba nti omwala guno okusinziira ku pulaani gye gulina tegulina kyekukosa butonde bwansi ebyo bireeta amazzi okuwagula ne gagenda gye gatalina kulaga kubeera kwenkurokinga butonde bwansi okitegeera ne bw'oba bagambye nti development eyo terina buzibu then agutwala atya because Uganda yaffenna notonele hamu nti yasobola okukulaakulanya hamu nakivuba waali yagulawo era yagenda aga mumpeewo nze kisaawe ngenda kizimba bwe nti naye munzikirize wansi ngenda kiteeka waggulu wansi nteekeyo ebizimbe nange nziggyemu ssente ezinaba zizimbye ekisaawe kyekimu kyagala okukola ne ku mwala nti nze ngenda kuguzimba bwe nti naye mumpe waggulu nze nkozeseyo ebyange ebinajjamu ssente z'omwala hamu si kibi era nga entrepreneur
yayinza okuba nga yalabe opportunity eyo ng'abalala tebannagiraba si musango naye ayite mu mateeka because eno ensi si ya mwami Museveni eno ensi ya Uganda yaba na Uganda yali even before Museveni and it will still be there after him kakati ayite mu mateeka so si kujja negamba nti Eddie mwami Museveni olusozi luli si kusindika busindisi fuluma nviira ntambula ogenza omulaza plan nti tukuwaddewo so okulaakulanya omulaza sikinaako buzibu naye emitinda gigobererwe bwe kiba nga kiri open waveeyo n'ababidding abalala bakite nti hamu bwoba okirabye fine naye bwewaayo n'abalala abaagala bajje tugambe nti Ham Enterprises yaba akikola bataddewo akakiiko kuliko ne mukwano gwaffe Kabanda kubanga lwaki abantu tebalowooze nti gwe Ham ebintu byokola si bibyo oyina bwokolera oli ayite nagamba Eddie omwana ffe tugenda mu restaurant mu biseera biri ng'embeera kale kyali yakutetenkanya nogenda nosanga akawala nikagamba tugenda kulya ku mmere nojjanga wano wetutudde n'obutuko nobabuuza muyinawo ki tulinawo ennyama nti ennyama ya gumu kitundu enkoko y'ebiri-7 tulinawo ekyennyanja kyesatu kitundu tulinawo ebijanjaalo byakakaaga ebinyeebwa ebirimu ekyennyanja byaka7 kati ng'omugamba ngenda kujja naye bwenzija gamba olinawo kinyeebwa nga kijanjaalo nempita eri katuyingirira wano weta mujje muyinayo ki mukama wange tusigazaawo bijanjaalo byokka kale olugendo lututambudde tukola tutya bebi sina gatambula nze mala gampe ebijanjaalo nze bampe ekinyeebwa okitegeera ono omuwala y'omulowoozesa nti option ebaddewo kakati ne Ham asobola okuyita eri ekitwadde ekikazi nkugambe tekiraana na option munsi muno kinyigirwa kati era ogenda omukazi nga yeefuula omugezi teri mukazi mugezi just omusajja osirika busirisi buli kakode kalowooza kuba nakaawo mu ngalo tubakozesa ebintu ebimwoleka bwesi nogamba bwovaawo ogamba biki obaawo olina mumativu nnyo sebo n'obusungu yabadde abujje kuki okutabukira banne juzi lwe yatabuse fine yabadde n'ebbaluwa neze ndowooza nti bifunga ebbaluwa bagibawadde kubanga akakiiko kakiyingiramu ne kakitandika nze ndowooza nga ebbaluwa eya sipiika ezze bandisamiza apo ne bakola lipooti eyaabwe ku ekyo ne bagiteekayo ne baleka n'akakiiko kali kakola lipooti eyaako kebalonze sipiika kiri kyamubulokisiza banne adijandi nakuba emmeeza microphone nazijjako nasituka napanga ebitabo natambula afulumya abamole bamuga tuwe ku nsonga ezimu nze some yabiziwulidde ngamba Segona nze ndaba alabika ayina ekintu kyalengera mu nsonga ezo yekyayagala okwewala ayinza okuba nga alaba nti omwala guno gusukka ffe we tugulabira omwala guno gusukka ffe we tugulabira kyekiri Eddie bano abasajja bali grid nze bw'otulira engeri speed omwala guno kwe gwagabirwa n'engeri gye gukwatibwamu okupapa okwo okwekika ekyowaggulu lwaki bapapa kyova olaba nti omuntu asobola okuyita eri n'agamba Eddie njagala kutwala gundi eyo naye ogenda mu kooti ne bino ebintu ogambe nti awo awantu wange ffe tujja kukusapootingireno ffe tulaba Eddie kuwoza wooteri y'abasajja netugaa Eddie ayina buli kimu naye nga Eddie yaaliwo obubeezi bwatyo kibuumaaze naku zino gundi asiriseemu ono omugagga yani nanyini Freedom City sebalamu asirise kati oba yayavuwala naye gwomanyi speed gwe bagula ku Freedom City awo anti twasuulanga wali mu Kalina Zone namwasuula mu Kalina Zone anti kati Eddie nga speed kwetukira nga bajja bakugamba oyagala mmeka mu bukadde 2 bagenda yali babukubalira no bagaining waliwo omusajja yali yalemerawo awo lwakwasegendereza nga ndudde okwata kweri ekkubo yali yalemerawo wakati awo ng'amazzi ge bagata amazzi ga swimming pool agali waggulu gayitira mu njuyi mbu y'abaana nze ate abaana ndi bagamba nti kati nakubira endulu ng'endulu gyagikubira bamugaato tulekane ate tuli mu ofiisi genda ogikubira ebweru kaledio wana abagagga President Museveni yagamba era nakikugambako nti omuntu omwavu yafugika
omugagga tafugika nyo kati wano mu Uganda omuntu yenna omugagga mwekengerenga obugagga bwe andi zikubulidde tosobola kugaggawala nga tebakumanyi wano emubende waliwo abasajja abawola ssente naye nga beerimbisa emirimu gye bakola balina emirimu emirala gye bakola era batomezza abantu bangi tigundi agaggawadde alina bizinesi bweti naye n'alya looni oba atunze obutaka n'akola akabizinesi ng'akooli wagenda okuyita emyaka 2 ng'asenguse bagaddewo naye ng'ate oli gwe yeegomba yakyakola ki ayitimuka buli lunaku kati beerimbika mu kwewola ssente wano weebali naye nga ssente si zaabwe ebintu si byambu ate ekyewuunyisa nti nabo bennyini ate balina ababanoonyerezaako engeri gye bawolamu ssente ezo babega bakubega obega bakubega era tera okulya binarrative nti gundi yali mugagga naye bwe yafa ebintu bino bikyankalana kyaka yali alina amayembe ssente z'amayembe tezitambula ono ebyakisembo bye bikyaliwo abaana babigezezaako kiraba olaba aponye omumanyi eyatomera emmotoka n'afa byonna byagolongota nabiti ne wano kati ate yali akolerayo eyagihayalinga ekyo kiweerawusi kyonna ekyo bikola biti kati yasobolera mugayi wange mukwano wetubeera naye musawo waliwo n'omuwala gwe baŋŋamba awo yali akolera ku kizimbe ekyo okwali store awo yolwawulira nti afudde yali alinawo kashi n'abula n'apangisa opposite alina ka mobile money kawala kalinamu miliyoni zenga 2 naye yabuukayo n'ezo anti kyenkulaga nti baddira edi gwe n'otambuza ekintu nga gwe okikoordinatinga nga tekirina sisitimu kitambulira ku gwe edi kuba edi webakuwa diiru ojja kusooka okubira molisi sooka ogisooka okwatewo nze mba ndipootinga wa edi singa edi bukyenkya n'avaawo tewabambuuza takumanyi ate ani amumanyi nze badde nkolagana na edi kati era abantu bangi abatera obigaggawaliramu ebyo nti bwoba olina bwokolagana kati olaba oyinza okuba nga okolagana ne mafiya mafiya bw'afa gwate ogaggawala bugaggawazi kiringa bano abaana abavuga emmotoka za companies ez'ebyokunywa abavuga naye ng'asaba efune kabenje alipootinge anti kati asobola okuba ng'avuga tuleera ya bbiya eriko obukadde n'obukadde bwa ssente batunze ayinza okuba nga yakatunda miliyoni ze ngaaga 5 motoka neegwa bwegwagamba tode suna twali akatundako obukadde 12 nabo babubbye abaana bagaggawalira mu motoka ezo ezigudde ate bweziyagudde zayatise omwenge bagubbye gonamaheereza ade yakatunda tolina gyoloopa ate naye kampani bwegira nti motoka yagudde nga baleeta ba insurance nga bapima nga kampani nga insurance ebasasula kati ebintu ebitereera nga tumaliriza batugamba kaadi zano wiiki eno bazigaba eza level eza local government wiiki yaweddeko lwakuna yali mu papaki nga ziruddeyo wiiki ekyatambula omukka kiki abaseesaamu omukka guganye fuluma kati nukweri strategic abantu bajjayo empapula nyingi nga nasaana obwa kansala bwa waadi yagenda ku bwa meeya abalala bagenze ku parliament nabagamba naye mwali badde mukyusa ebifo nandi afe wetuliwe wano kati nuupu yo ebintu engeri gyekolamu ebintu byayo si byakwekunyigiriza it is a platform for all edi bwoba ozze ng'olina w'oyagala gumuwulya w'oyagala jangu abantu bo bakole ki qualifications eziba zikwejjiramu kati kye baasooka okukola basooka ne bajjawo ebifo byewansi ebya local government nomination zaabwe zinatera n'okutuuka kati n'ekirala olw'okuba nti abantu abazze bangi kino tekikosa baffe nekikosa abo abatwerimbikamu abajja okubega emmere twagala bagenda okugaba kaadi nga tokyalina mukisa kugenda mu kibiina kya byabufuzi kirala wakiri ojje nga independent ate nga nawo kijja kukwata anti ensi eba emaze okukulaba kijja bakwata ensi eba emaze okukulaba
kubanga kyusa simanyi kubanga bw'oba loyo eri pate kadi ne bazigaba leero ng'enkya nominations ogenda bugenzi mabegawo oli gwe bawadde ki tiketi bw'obukyakyala n'ojja independent kuba omaze okulaba kakati ffe tulinze kunama kati ekibiina kyagala kunamya ekitegeera kyagala kunamya kubanga singa bavaayo ne boogera gundi mwaligambye nti abantu balina bayasi ku bantu abo kati ekibiina ekyo kigenda gaba kaadi zaakyo abantu bafune kaadi tini abakunama bakuname ensi ebalabe ogambe nti ne Morris ojja tutula wano nga naye kubanga buli anajja independent oyo ajja kuba siwa NUP ajja kuba muyala abayina byalina yisaawo abajja buli gwolabanga bamutafunye kaadi najja independent oyo ataba wa NUP abayina byayisaawo bibye kubanga mulimu abajja eno mu NUP bafuna amasanyalaze omanyi waliwo abali mu NUP ninga baagala kwegatta ku sayidi eri mbuyinza naye nga baagala mu ngeri yakuba supportinga nti bw'obeera mu vira teekawo embeera express ekulabe naye nga target kibanga omwana bw'anabeera ku community radio naye nga buli akola research we buli kyakola kirungi naye nga ye kimukozesa ekyo radio gundi endabe ngero omwana wawulira gundi agamba gundi ngaakola bulungi omwana oyo kaledi yaako nga oba bamusasula oba ali oba ne bwaba yagenze ku muziralo asooka n'anyiga off ne yeeyayuuya n'amala nadda ku microphone okitegeera kawungezo katuuka nze bw'olina owulira okitegeera era nga makinga sure wenkoma bankoma ku byalo bina ebyo ebyalo totagalirayo olutuuka bakugamba wano nga tubeera kugundi kati ne NUP gye bali abali mu gufuumuula babalengere bali eno bakozesa amaanyi ne ssente bateeka mu buli nama bataddewo embeera naye nga baagala bagambe Eddie omutima gwabwe nga teguli mu opposition yadde balinze kano tukoze tutya nga bafuumuula enfuufu beefuumuukira bagambe gundi soko kakkanyemu ku nfuufu eyo abo bonna gye bali ate bw'olitukanga ku level eyo kambawe tiipu emu nga tumaliriza bw'olituuka ku level ng'oli mu byabufuzi ng'oli mu kumagamaga ogamba bannengedde bata bandabye batya ne sukaali ne pressure bikwata nga tobeyina anti obeera tomanyidire wagenda kukyuzi ate kati bo kye bakola abeera n'okkubira abanyeeri no bagamba mwalabye laale yange adibye mwalabye gaali bw'okubira gw'omanya aliko nomuga tugenda bajjawo obusimu bukubwa nakati obusimu bukubwa abamu babateze n'engalo anti kati bo bali kye bakola obakakasa nti olina abantu omala kuyitamu kati bo bagamba gwe sooka oyitemu gwe sooka oyitemu abala babagamba and this is a fact abala babagamba gwe teekawo embeera teekamu buli kimu bwe batakuwa kaadi tujja kusapootinga olemezeemu kubanga bo bamanyi nti era ojja kubaako bw'oyawula kwoli omugendo ogukutula era gwe buli gwolaba ataddemu amaanyi n'atafuna kaadi najja independent taba yekka tusaluwemba mpozi teyazze ate nsereko yagenda kuba kansala yali asaana nate nabambi mumuyambe mukamuwe bambi kubeera tayinaga ajja tujogerako anti yawandiika manyi polisi eribweti we batakuwa kaali nojja independent oba nogenda mu kibiina ekirala oluddako olina okuwandiikira SG n'akukkiriza okukomawo mu kibiina oba tokikoze todda finito so kati abantu si buli afuumula enfuufu nti ali sirias nga tanajjayo mpapula anti Mpuuga ssemateeka waabwe ali very clear owa DF si president si tteeka nti president w'ekibiina yalina okubeera flaga bearer kuba president bagenda wani bawe kasiba nti tumanyi gwe banaawa bananga aba DF mutuyambe mutuwere kasiba najavuganye ku ggwanga ebbanga lyavumidde era tukole projection ajala bo mukwano gw'abantu era tukole projection Mpuuga ndakikuga ate Mpuuga tajja kubeera ku paper Mpuuga tasobola kwesimbawo tasobola kwesimbawo because Mpuuga yali mu commercial politics talinga Nsereko omudala Kyagulanyi ng'aguyuya tegutereggwa talinga Nsereko Muhammad
yabaze ave mu politics ono ali active wa parliament asigale ngo afuna akasimbi ninga akafunira mu channels eza ecological part of Uganda kati Mpuuga yakyagala okubeera ku dining ayagala ku sini abe kakati bwajja kuba president aba avuddeko kuba kimanyi ne toli kagenda kuvaayo tagenda kuwangula kiregeza singa bakusiimula weeno obugenzi kati kasigale wayalwanirire kya parliament ebisigadde abikole naye ngaali mu parliament twebaza banaffe okuva gye twatandikidde tukisimbe ne kiruka abatulaba mwenna abali ku live banaye okusharinga mwana kikulu mukakwate mukaweeko bajjali abantu 3 bwe muba muli ku live nga mulaba ne mukawa abantu 3 aba bantu nkaaga aba bantu nkaaga baba bamaze kola traffic video ngo wakozera hivyo wakozera hivyo abatulaba mbona wakozera hivyo stream wadala tukoleji kalisha bananga muzikiriza wamba sibulire wano atakubira musala nsaba bankumire tugenda kuddamu omulundi omulala katusaba obulamu kyekikulu fe tusigalewo naye singa bagaba kaadi zino nga terunasukka lwanca kale tuzisubira olwaleero olwaleero tugenkya ne tubeerako ensonga zitutanya kubanga kaadi ekyamazima era ndoza sakikugamba naliko nza ku radio oko tebasindika abantu ku ground era bagenze bayita abantu mu bitundu ebyenjawulo naye mubende bajje nga babuuzaani babuuzaani ku level ki gye bali babuuzaako babaka ba parliament kati ate tetunatuuka yeeyo tuli ku bantu wano wansi nze mbadde mmanyi owakana nali omu ku muntu eyagulibwako ne bambuuza ku babaka ba parliament tombuuza bye nabaddamu abakubuuza baali bakikuli baali batuufu anti kati nabuuza eri ne baŋŋamba tumumanyi kati edi kiri bwe kiti kati kiri bwe kiti ne tebambuuzaani asaana anti tebambuuzaani asaana sokoleke mbuusa abantu waliwo ababbi nga bajja ne babuuza ne batukolaki ababbi bwe bajja ne babuuza bajja ne beefuula abakola survey bwe beefuula abakola survey kati nga basobola okugwako nga edi ng'ogamba okimanyi aba NUP bambuuzizza ng'onkubira kutugula olukyali wange okimanyi bambuuzizza wano nti obalabyeko nti bali luddawa kati nga tubanoonya kati nga wandisooka owulire bwe bayinza okuba nga bakubuuza bali genuine kati njogera ku bayaaye nti baali nabuuza ne bagamba ayo tumumanyi kati abayaaye bwe bali batambula kati bwamala okukubira candidate nga bamugamba bano tukola survey naye girabooti otuwaayo 10 nga lipooti tugitwale kati nga gwowaayo owaayo kyama ate tosobola kubuuza ku kitebe nti wama Edigwe mwasirise abaferera mu liigi mbu Museveni akugambye seyali nga tukuwe emitwalo abafere mbaagadde so mwegendereze abo bafere mwebali batambula gwe kyemmanyi abayinza okuba nga bakubuza bali nze nabuuza ne naye ku local government bakansala bayise bantu ne bababuuza Edi wammwe wavudde gundi ne gundi kiri kitya ekyewuunyisa era challenge wegenda okubeera nti abantu aba NUP abakulembeze nabo bedde balina sides balina abantu bebawagira okitegeera nti ogenda kuyita registro mubuuze ku Morris ne Edi nga y'omuwagizi wa Morris agambe nti Edi talina bantu naye ng'ayogeza emotional ali emotional endala zino bagigatta kukola comparison anti already balina eri ya vetting gyeri akati kubanga ate kaadi zino zigenda kugabwa nnyo jukira bangambye incumbent ate be bakubuuza aspirant si be bakubuuza eyo mu vetting tujja kuwulira mbasibulidde wano muzikirize tubate tujja kuddamu omulundi omulala that's tomorrow Friday wiki tugiwunzike mbatadde